على كرسيه جسدا ثم أناب walakad fatanna Sulaimana ate mazima twawa Sulaimani ekigezo kyaffe nga bwe twawa Daawudi ekigezo kyaffe kitaawe ekyokulamula wakati w'abaali bakaayanira endiga bw'agenda okuwunzika ng'ekigezo ekyo Allah amunenyerezaamu nti bwe twakufuula omutume beera omwenkanya ng'olamula wakati w'abantu owulirize sayidi ebbiri leka kusalanga omusango ng'osinziira ku kwagala kwa mutima gw'ojja kuwuguka ove ku mulamwa ku kkubo lya Allah. Ate ne Sulaiman naye teyalutonda naye ne tumugezesa. Sulaiman alayhi salam olw'okwagala ennyo okulwana mu kkubo lya Allah yalina abazaana bangi n'aleeta enniya ekiro kimu nti olwaleero nja kukozesa abazaana bange 1,000 naye abazaana abe 1,000 njagala buli muzaana afune olubuto olw'omwana omulenzi ajja okugenda okulwana mu kkubo lya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'amwerabiza okuteekako ekigambo insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera ekigezo ekyali ekinene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa alqayna ala kursiyihi walakad fatanna Sulaimana mazima twagezesa Sulaiman daba bwe yerabira okubeera ng'ayogera insha Allah. Wa alqayna ala kursiyihi jasadan ku ntebe ye amakulu nti mu ntebe ye ng'akyali omufuzi entebe ye twamuleetera ekinyama ky'omwana. Sayidi emu omukazi bwe yazaala omwana ng'alimu omwoyo ate sayidi endala ng'ekitundu kifu tekirimu mwoyo olw'okubeera nti yaleeta ekigambo ky'obumalirivu ne yeerabira okuteekako insha Allah. Sulaimani ng'akyali ku ntebe y'obufuzi bwe Allah n'amuleetera omwana ow'ekinyama ekirala ekidda nga kifu ekidda kya muntu mulamu kirimu omwoyo. Somma oluvannyuma yajjukira naye nti yakola ensobi nga kitaawe wa anaaba ensonga n'azizza eri Allah ne yeenenya. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال ناغamba رب اغفر لي أي الله nsonyiwa وهب لي ongabire mulkan obufuzi la yambagi li ahadin min ba'di obutagwanidde kubeera ng'obuwa omuntu omulala obufaanana obwange oluvannyuma lwange. Mpa obufuzi bw'otagenda kuddayo kuwa muntu mulala alijja oluvannyuma lwange. Innaka anta alwahhab nze nkusabye nga nkakasiza ddala nti nkimanyi oli mugabi ogabira ddala n'osussa nga ffe bwe twandirowoozezza. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فسخرنا له الريح twamugondeza kikuŋŋunta tajiri bi amrihi ng'atambulira ku kiragiro kye. Embuyaga eyo ng'etambulira ku kiragiro kya Sulaiman. Bw'ayagala ekwate ku ddyo ng'ekwata ddyo, bw'ayagala ekwate ku kkono nga kkono. Sipiidi yongerako nga eyongeramu nga driver bw'anaabeera ng'aweebwa ebiragiro ebyo yamuvuga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti Sulaimaani twamuwa embuyaga ezo nga zitambulira ku kiragiro kye. Ruhaan nga zitambula mu mirembe era nga ŋŋonvu gyali. Haithu asaba eyo yonna gye yabanga ayagadde zoolekere nga gye zoolekera era nga mpulize nga ŋŋonvu eri Sulaiman alayhi salam. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين n'amajinni kulla gonna ag'ebika ebyenjawulo naddala banna'in mwalimu agamanya eby'obuzimbi wa ghawaasin na mwalimu n'agamanya okubbira mu wansi mu ntobozi agayanja aganene. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Sulaimaani kye yamusaba n'amuwa okufuga embuyaga ne zibeera nga ŋŋonvu nga mpulize zoolekera eyo yonna gye yabanga azitunuzza. Washayatiina n'essaane amajinni mu nsi muno gaalinga Allah subhanahu wa ta'ala agamuwadde gamuwulira nga mulimu naddala amazimbi n'ago galubbira agaasobolanga okugenda wansi mu ntobozi amazzi. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآخرين ng'ate amajinni amalala agaalinga ag'emputtu
muqarranina fil asfadi agakuliga ku mpingu n'asiba n'ateekaawo mu kkomera. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Hadha atwauna okunno kugaba kwaffe famnun oli waddembe okubeera nga ogabirako bw'oyagala awo amsik oba oli waddembe okubeera nga togaba ekyo kikyo twakikuwa bighairi hisaab nga tetutunuuliddeemu mu mbala yonna ng'omuntu bwe waalibadde ng'ogamba nti omuntu yaalibadde ng'akola kino kubanga Allah yamukolera kiri bighairi hisaabi ffe twakuwa watali kubalirira ne tukuwa musera. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفا مزمو مسجو يا إنيني وفي جتولي ekifo kumwanjo musajja mulungi byeyakola twasiima wa husna ma'ab era wa ayinayo n'obuddo obulungi nga yejjana. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر الجكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيسم سمنو عبدنا أيوب waliwo muddu waffe yali ayitibwa nabbi Ayyub idh naada jukiri ekiseera bwe yakoora ng'alajjanira Allah we rabbahu oyo omulezi we n'agamba atya anni mazima nze masaniya shaitaanu binusubin wa adhaab. Mazima Allah nkutegeeza sitaani entuusizzaako okwenyiwa n'obukoowu mpulira nkooye endwadde njiruddemu wa adhaabi mpulira ebibonerezo by'obulwadde binkeese. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ekiseera n'amugamba urkud birijilika samba n'okugulu kwo yadde oli mulwadde gwe samba busambi. Allah subhanahu wa ta'ala akola n'ensonga yali asobola okumuwa amazzi nga talina kyakozeewo naye n'amugamba nti nedda naawe oteekwa okubaako nekyokolawo ku ekyo ky'okoze kwenja okusinziira okubaako kye ŋŋenda okukola. Yadde oli mulwadde naye situla okugulu kwosambe ku ttaka awo. Bw'onoobanga omaze okusamba ojja kulaba ekinaavaawo kyekiriwa. Haadha gano amazzi agalabise mukutasalun gago gaakunaaba mubiri gwo baaridun nga galimu obunnyogovu obulungi wa sharabun ate onywe nako. Funa okunaaba nga bw'onywa Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeko obukosefu obwo shaitaani bwekutuusizzaako obukutuusizza okubeera nga weenyiwa era embeera ekutuusizza okubeera nga owulya tokyagisobola. Kitutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye kamala byonna. Sulaimaani yamusaba kye yamusaba n'akimuwa. Ate noono Ayyubu yawangaala mu ngeri ey'obulwadde n'obukosefu. Allah n'amusaba era ye musawo era ye kawonya ndwadde kamala byonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagirira eddagala nga bwe tukimanyi nti amazzi bwe bulamu. Yamugamba kusamba ku kigere. Allah subhanahu wa ta'ala n'ajjawo amazzi wansi awo n'amugamba nywako ku gano ate era ne ku gano onaabeko ojja kubanga owonye. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله twamugabira abantu be abaali bamubuzeeko olw'obulwadde. Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuddiza. wa mithlahum ma'ahum n'ababafaanana nabo ne babeera nga bakomyewo bali naye. n'amuwa abantu ab'enjawulo ab'eŋŋanda abaali badduse olw'obulwadde bwe n'abamuwa wamu n'abo abaali bafaananira ddala mu kumwagala ng'ab'eŋŋanda ze. Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuwa rahmatan minna. Ekyo kyali kyakusaasira okuviiri gye tuli. wa dhikra li ulil albaab. Ate mwalimu ekyokuyiga n'okwebuulirira eri buli yenna alina amagezi bw'atunuulira ekyafaayo ekyo asobola okugyamu ebyokuyiga. Nabiyuna Daawuda alayhi salaam engeri gye yalwala ennyo abantu be bambi baatuuka ekiseera ne bamwabulira naye ate bwe yawona Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuddiza era ne bakomawo. Naye eyali amusigaddeko yali mukyala we. Naye nga bw'omanyi omuntu omulwadde aba n'entondo
naddala ng'atawalidde ebbanga ddene endwala ey'olukonvuba. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti lumu omulwadde ono nabbi we Ayubu alayhi salam yanyigira mukyala we olw'ekyo ekyaliwo wakati waabwe, n'amulaganyisa nti bwe ndiba nfunyemu embavu nga mponye ngenda kukubonereza n'okukuba kibooko 10. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okumuwonya endwadde n'amugamba nti walayira okubeera nti olibonereza mukyalawo olw'obutakkaanya obwaliwo wakati mu bulwadde, kati owonye olina okutuukiriza ekyeyamu ekyo kye weeyama, era erina okutuukiriza ekirayiro kye walayira, oleka okubeera ng'omenyawo ekiragiro kyo. Naye tojja kumukuba kibooko 10 1 2 3, wabula ojja kukwata akaganda akali mu kibooko 10 okamukuba omulundi gumu, ojja kubeera ng'omaze okutuukiriza ekirayiro kyo eri Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukuvunaana nti wamenye ekirayiro. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ kwata biyadika mu mukono gwo nga bw'ofunye amaanyi, ضغثا akaganda akalimu obuggo 10, fadribu bihi obeere ng'okakubisa nako mukyalawo olwakiri kye walayira ng'oli mulwadde. Wala tahnath tetwagala oleme kutuukiriza ekyo kye walayira. Inna mazima ffe nga bw'okimanyi, wajadnahu sabiran, inna wajadnahu sabiran, ffe twasanga omuddu waffe oyo mu byonna bye yayitamu nga yali mugumiikiriza nnyo. Ni'ma al-abdu, yali muddu mulungi twasiima. Innahu awwab, era naye yali musajja eyazzanga ensonga ze zonna eri Allah oyo kamala byonna. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبدنا جكر مد وفي إبراهيم oyo naye yayita ku lubaati lw'ensi eno, wa ishaqa ne ishaqa oyo yali mutabani wa Ibrahim, wa yaquba ne yaquba oyo yali mutabani wa ishaqa muzzukulu wa Ibrahim. Ulaika ulil aidi wal absar, omusajja yayina amaanyi mu nzikiriza, yayina amaanyi mu mubiri, wal absar yayina amaaso ag'okungulu ne munda, nga buli kintu akirabanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalyetaaze. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا مزمفي أخلصناهم abantu abo ffe twabalonda bikhalisatin ne tubateeka kenkize zitaweebwa abantu balala bangi. Dhikra ddar, ne babeera nga basobola buli kaseera okujjukira nti eriyo ennyumba Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera abantu abakozi b'emirimu emirungi nga yejjana era gye baalinga bakolerera. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم مزنا abantu abo عندنا gye tuli لمن المصطفين الأخيار, baali mu abo abalonde abalungi ab'oku mwanjo. Abantu abo be tukunyumirizaako Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala yamuteeka n'ezzadde lye mu abo abalungi abalondebwa abaasiimibwa eyo gyali. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر جكرا ate mu kitabo muno Ismaila walyasa وذا الكفل, jukira omuddu wa Allah ayitibwa Ismaila, walyasa jukira omuddu wa Allah ayitibwa Lyasa, وذا الكفل jukira omuddu wa Allah ayitibwa ذا الكفل. وكل من الأخيار, abo bonna bozowulira twogera bamu ku baddu baffe abalungi abaali bayise mu bulamu bw'ensi eno. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر, kale nno kuno kwe kwogerwako kwabwe okulungi Allah subhanahu wa ta'ala kwe yateeka wano mu Qur'an. Wa inna lilmuttaqina, mazima ate balina abo abajja okubanga batya Allah, la husna ma'ab, obudde obulungi nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi. Abatya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ozingiddemu n'abo bannabbi bajja ayogera, n'abantu abalala abatali bannabbi naye nga beeyisa bulungi bajja kufuna obudde obulungi nga bavudde mu bulamu bw'ensi. جنات عدن
مفتحة لهم الأبواب جنات عدن بالفن الجنة يبينجرا يبيجندو كبير وامو مرمبي نمرمبي مفتحة لهم الأبواب الله سبحانه وتعالى تجيزا nti jana zigenda kugulibwawo ku bantu abo emiryango gyazo babeere nga bagiyingira nga bali mirembe era babeere nga beeyagalira mu nnyumba ey'emirembe muttakiina fiiha bagenda kubeera omwo nga متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب muttakiina fiiha bagenda kubeera mu byaliro by'omujjana nga beesigamye yad'una fiha bifakihatin kathiratin nga bwe basaba mujjana amatunda agagenda okubeera nti mangi agatali ga sizoni nti gagenda kukutukawo so nga ate tegagenda kubagaanibwa nti temujja kugalya kubanga juzi mwatwala mangi nedda bigenda kubeera mu bungi obw'ekika eky'ekitalo washarab n'ebyokunywa n'ebyebika eby'enjawulo وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم abantu abo abaliyingira ejjana ate bagenda kubeera nga balinayo qasiratu tarfi abakyala abakkakkamu b'amaaso atrab nga batuukagana mu myaka gye gimu mu sayizi ze zimu ne babba baabwe ng'omuntu we yali badde mu myaka 33 egy'obuvubuka bonna bagenda kubeera nga basaaniragana nga tewali kugamba nti ono mutono ku ono oba ono muto ku ono atraban bonna nga basaaniragana هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون bagenda kugambibwa nti kino kyekyo bulijjo kye mulagaanyisibwa nga bamaze okuyingira ejjana liyaumi lhisab ekyabalagaanyisibwa bulijjo nga babasomera nti eriyo olunaku lw'okubalibwa embala yammwe erabika ng'ebadde ennungi allah kwe kubateeka mu byengero eby'ekika ekifaanana ng'ekyo inna hadha larizquna ma lahu min nafad inna hadha larizquna kale nno okwo kwe kugabula kwaffe kwe tugenda okubawa ebyokulya n'okunywa ma lahu min nafad ebitalina kugamba nti birina ekkomo nti oba biriggwawo wabula bigenda kubeera nga bya lubeerera هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا الله سبحانه وتعالى agambye nti ekyo kitegedde ekikwatagana n'abakkiriza nti bagenda kuba mu bulamu obweyagaza wa inna littaghina naye ate ejjukira waliyo abaali abajeemu kuno ku nsi abaabula ne bayita ne bewandikomye la sharra ma'ab bagenda kufuna obudde obubi allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okubafuulira obutaka bwabwe nga ye jahannam جهنم يصلونها فبئس المهاد jahannama abantu abo allah agenda kugibayingiza gyagamba yaslawunaha bagenda kugisonsekebwamu fabi'sa almihad kigenda kuba kiriri kibi nnyo omuntu agenda okubeera ng'obutaka bwe bamutadde mu muliro jahannam هذا فليذوقوا حميم وغساق هذا bwekityo nga bw'okiwulidde nga bamaze okutuuka mu jahannama bagenda kugambibwa falyadhuquuhu kale bagukombeko baguwulire obukaawu bwago naddala hamimun wagenda kubaayo amazzi ag'olweji ageeseze ennyo waghasaq wagenda kubeerayo olutabu lw'amasira n'omusaayi olulubya lubaalukanenuse mu bantu abali mu muliro bagenda kubeera nga nabo balubanywesa nga muntu bwe yalinywedde obuugi وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله ng'ate eriyo n'ekibonerezo ekirala nga nakyo kigwa mu kika kye kimu mu ngeri y'obulumi nga tekiriemu ddembe n'akamu n'ak'eddagala wabula bulumi bwereere bubalagavu azwaj nga kyabika bya njawulo ategeeza nti oluvannyuma lw'amazzi n'amasira n'omusaayi ge bagenda okunywa ate waliyo ekibonerezo ekirala ekigenda okubeera nga bakibawa naye ng'ate kirina nakyo ebika byakyo eby'enjawulo هذا فوج
مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج bagenda kugambibwa bano abaakatuuka nti wano we muzze musanzeewo ekibinja kiikyo muqtahimu maakum kigenda kubeera nga kyefubitika omuliro wamu nammwe la marhaban bihim walyoke waveewo eddoboozi erigamba nti nno tewaliiwo kiramuso kya ssanyu kye tuyinza kubawa kubanga obulamu bwe tulimu tebuliimu ssanyu lyonna era obulamu bwe tulagamu tebuliimu mirembe gyonna. bano abantu abazze nga bwe tukimanyi obulungi abazze abagenyi abapya be basanzeewo nga baatuuse dda mu mpisa ey'obuntu baali badde balamusiganya nti eradde mirembe naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewagenda kubeerawo kiramuso ku sayidi ebbiri alamusa munne n'ekiramuso ekirabika nti kirimu emirembe kubanga lwaki innahum swallu nnar tetusobola kubagamba nti mulina ekiramuso eky'emirembe yadde nga mwakatuuka kubanga ki ekituganya okubalamusa mu ngeri ey'emirembe nti kubanga innahum swallu nnar abantu abo abaakatuuka bagenda kuyingira muliro tolina kyoyinza kubagamba nti eriyo emirembe wano mu kifo we batuuse. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا bagenda kuddamu babagambe bal sinsonga bwe mubeera nga tewaliiwo kiramuso kya mirembe kye muyinza kutulamusa nakyo la marhaban bikum nammwe tukakasaza ddala nti tetuyinaawo kiramuso kya mirembe kye tuyinza kubalamusa nakyo. antum qaddamtumuuhu lana mbadde mmwe mwatusombera akabasa kano mmwe mwabituleetera bino byonna. olwo kitegeeza nti wakati w'abo abazze ne wakati baawano we basanzeewo kitegeeza nti wagenda kubeerawo enkwatagana mu nzikiriziganya nga abakulu balabika nti abakulu b'eddiini oba abakulu b'ebika be baabuza abagoberezi baabwe n'olw'ensonga eyo bwe bali baba basanzeewo bagenda kubagamba nti antum qaddamtumuuhu lana mmwe mwatuleetera kino kye tutuuseeko ekyokubeera nti tugenda kubonerezebwa. fabi'sa alqarar naye kifo kibi nnyo ekyo kye batutwalamu okukkaliramu okubeera nga wagenda okubeera obuddo bwaffe kibi nnyo ekyokubeera nti tugenda kuyingira muliro. abagoberezi n'abo abaagobererwanga abakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe wakati awo nga bamaze okubeera nga bayingira mu kifo ekirabika nti nno kyekyanirizibwamu abagenda okuyingira omuliro kyewagenda kubeerawo ku sayidi zombiriri. sayidi evaamu kiramuso kya mirembe ebeere ng'eramusa ginne waayo wabula wagenda kubeerawo ebigambo ebitali birungi ng'abagoberezi babeera banyiigira abo abaababuza era nga bwe babagamba nti mmwe mwatuleetera bino byonna. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا bagenda kuddamu babagambe abasajja bano abalibeera bazze oluvannyuma nga bagamba bano abeeyita nga bakama baabwe bannaddiini abakulu rabbana katonda waffe man qaddama lana haadha omuntu eyatukula eyatuleetera bino omuntu eyatutyabira akabasa n'atussuula mu matigga agafaanana bwe gati faziduhu tukusaba bwe tunaaba tutuuse mu muliro omwongeremu adhaaban ekibonerezo dhifan ekyennyongeza finnaari eky'omuliro ogutafaanagana na gwaffe y'omuweemu akalabika nti kannyongeza kubanga ye yatuleetera ebizibu bino byonna. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. abasajja abo bagenda kubeera nga abaagobereranga basabira abagoberezi baabwe Allah subhanahu wa ta'ala abatuuseeko ekibonerezo ekirabika nti kinene okusinga ku kyabwe kubanga be baabatyabira akalimu obuwuka. waqaalu bagenda kugamba malana yetubadde kifo abali mu muliro la naranga tetulaba rijalan abasajja kunna betwalinga nga tuli nabo ku nsi na'udduhum min al-ashrari nga tubabalira ddala nti bantu abagwa mu kiti ky'abantu ababi. balinoonyaamu abasajja nga Bilal wa Ammar basuhaibu be baatulugunyanga ku lw'obusiraamu bwabwe n'abasiraamu abafaanana bwe batyo
abantu abalibeera mu muliro balinoonya abasiraamu mu muliro ne bababulemu basobole okubeera nga beewuunaganya nga bagamba nti abantu be twalinga ku nsi nga tubayita abantu abakyamu lwaki wano ffe situbalaba bo bali luddawa nga beerabidde nti abo bali mu nnyumba ey'emirembe. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا abasajja twabafuulanga ku nsi baakujerega bujerezi naye nga be bali ku mazima. Am nandiki zaagat anhum al-absar amaaso gaffe gakyuse kuba olw'okuba omuliro gugasiiyise ne gugabengeya nga tebakyasobola kulabika bulabisi lwakubeera nti omuliro gwe gubayitiriddeko ku maaso obungi. So nga ate bo bokka na bokka beeraba naye nga bwe banoonya abakkiriza mu muliro tebabalaba bagenda kwewuunaganya nti bo abantu be twayitanga ku nsi nti be bakyamu bali luddawa nandiki maaso gaffe ge galiko ekizibu obutasobola kubeera nti tubeetegereza we bali. inna dhalika lahaqqun takhasumu ahli nnar inna dhalika mazima ebyo byonna by'owulira ebigenda okubeera mu muliro lahaqqun ge gataliiko nfuufu takhasumun awajja kubeerawo okwogera ebisongovu n'okkaayana ahli nnar ku bantu abagenda okubeera nga bayingira omuliro. Tewagenda kubeera mu muliro eyo nga waliyo amaloboozi agateredde wabula amaloboozi ag'okkaayuukana amaloboozi ag'okubeera ng'abantu beeyogerera ebisongovu nga bamu balumiriza bannaabwe nti be baba batyabira akalimu obuwuka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل bagambe innama ana munzirun zegwe mulaba ndi mutiisa. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba abakuraishi ti innama ana munzirun zegwe mulaba najja kubatiisa. Wama min ilahin era najja mbabuulire nti teri asaanye kusinzibwa illa Allah kujjako Allah yekka yasaanye omuntu abeere nga gwasinza. Alwahidu Allah oyo omulqahaaru omukasi akuteeka ku mbeera eyo gwe gy'otayagala naye nga yagyagadde. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض katonda nannyini ggulu nansi wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi al-azizu yatawangulibwa ku ekyo ky'abaasazeewo kibe kirina okuba al-ghaffaaru omusonyi singa oba weenenyezza asobola okuddiramu. قل هو نبأ عظيم Kul bagambe huwa naba'un Qur'ani ge mawulire agannama ddala azimu agalabika nti makulu era manene. Buli kye bagamba mu Qur'ani kitwale nga nsonga nkulu era kimu ku binene ebiteekwa okubeera nga biweebwa ekitiibwa. Antum anhu mu'ridun wadde nga mmwe kuyo mwesuuliddeyo ogwa naggamba naye nga Qur'ani buli kye yayogera oyagala toyagala kirina okubeera nga kituukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakyogera. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى بتجزين تنز النبي محمد ساريو إرنا لسينا كمانيا byonna ebyali bigenda waggulu eyo mu bwakabaka obwa waggulu idh yakhtasimoon mu kiseera we baali yenkaayana nga bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala abeebuuzizzaako ku kyagenda okukola ng'agenda okukola jjajjaffe Adamu alayhi salaam. Yabagamba nti ngenda okukola omuntu muteeke ku nsi. Bamalayika ne bawulira ng'ekintu ekyo kinene nnyo ne bamugamba ya rabbi otadde omuntu ku nsi abeere ng'agenda okwonoona. Eyo embeera n'ebeera nga Allah subhanahu wa ta'ala alabika yali nga akubaganya ebirowoozo ne bamalayika ku nsonga eyo, so ng'ateera waaliyo okubagamba okuvuunama shayitaani yo neegaana okuvuunama olw'olunkulu lwe yalaga Allah subhanahu wa ta'ala agibuuza nsonga kyekuganya okuvuunamira Adamu. Eddamu eyogera nti nze sisobola kuvuunamira ky'okoze mu ttaka ng'ate nze nakolebwa mu kintu kya bbeeyi muliro. Kale ebigambo ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala ye yali abimanyi yekka nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabiinaako kumanya. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nabbi Muhammad agamba abakuraishi mu Makka nti ebyo byonna ebyaliyo mu bwengula mu bwakabaka obwa waggulu
ebyalimu okubeera nga waliwo okuwanyisiganya ebigambo nze saaliyo naye nabitegeerera mu bubaka Allah bwe yampa. Allah agamba bw'ati إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. iyuha ilayya okujjako byonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abintuusaako nga bubaka era n'abeera nga ŋŋamba illa annama ana nadhirun mubin, nze siri kintu kirala kyonna wabula ndi mutiiso ow'olwatu ateekeddwa okubeera nga mbabuulira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala mukole, azibasasula obulungi by'atayagala mbatiise nti ajja kubasasula ekibi. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك جكر كتوندا ويغامبا للملائكة غامبا بملائكة إني مزمان خالق بشرا عند كتوندو منتونغا يججف في آدم عليه السلام من طين عند متوندا متكب دونغو. Allah subhanahu wa ta'ala ikigambo ekyo yakyanjulya bamalayika. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته بنمر okubeera nti mutonze ng'ali ssaawa bulungi, ونفخت فيه من روحي nemufuwa mu omwoyo gwange gwe nasalawo okubeera nga yagujja okubeera mu mubiri gwa Adamu. فقعوا له ساجدين bonna bakka wansi ne bavuunama nga bavuunamira Adamu alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubagamba bamuvuunamire. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة ملائكة zonna zaavuunama kulluhum bonna ajma'un obutalekaawo yonoomu bonna mu kutwalira awamu baavuunamira jjajjaffe Adamu alayhi salam nga Allah subhanahu wa ta'ala yamutonze n'omukono gwe mu ttaka. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس okujjako الشيطان إبليس استكبر yeteeka muulunkulu ne yeeraba nti nnene وكان من الكافرين neebeera nga ebaddemu abo abawakanyizza etteeka ly'okuvuunama Allah n'agibala mu bantu abajeemu. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال ناغامبا الله سبحانه وتعالى nga إبليس mazogano kuvunama ya إبليس wange gwe إبليس ما منعك chechi kuganye antasjuda okuvuunamira lima khalaqtu biyadayya ekyo kyenkoze nga nkikozesa omukono gwange, nkitonzeewo ne nkiteekawo nga nkozesa omukono gwange nze mwene. Astakbarta weetaddemu olunkulu ne weeraba nga oli mukulu nnyo, olabise nti oli munene nnyo, oli wa kitalo. Amukunta min al-aliin, oba weetutte nti oli waawala nnyo mu ddaala, si gwasaanidde okubeera ng'ovuunamira Adamu alayhi salaamu gwe ntonze mu ttaka. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الشيطان يدمني قام أنا خير منه نزين سينغو برونجو كسينغو يغوتون زي متاكا. خلقتني من نار زوان كولانغو نتوندا نغنزي موليرو وخلقته من طين أتونو متونزي نغو مجا متاكا. kati enjawulo wakati w'omuliro n'ettaka ye yalina okuvuunamira nze so sinza okuvuunamira ye, ekyo ng'akyogeza olunkulu n'okubeera nti yeekuluntazza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله n'agamba الشيطان فاخرج منها kale njagala onviire ove mu ggulu, فإنك رجيم okuva n'olwaleero oliko ekikolimo kyange. buli lwe banaakwogera nga bakolimira nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنة era nkutaddeko ekikolimo kyange kijja kubeera nga kikulondoola lubeerera ila yaumi ddin, okutuusa ku lunaku lw'amazuukira. abantu banaabeera nga bakolimira buli wonna we banaabeera nga boogedde ku linnya lyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba banakolimiranga ne babeera nga bakkanyuugirira ebigambo ebitaliimu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال ربي شيطان بيمالو kuwuliranga egobeddwa n'egamba katonda wange فأنظرني nkusaba obeerenga mpaaya akadde ompa obuwangazi ila yaumi yub'athun okutuuka ku lunaku abantu abo lwe balizuukizibwa okuva mu ntaana zaabwe. Yasaba ekisanja ky'obuwangazi nga kinene ku lw'okubanga yali emanyi nti Allah tazzaayo kusaba kwa musabi nga tamuwadde. قال فإنك من المنظرين قال شيطاني ngemaze okubeera ng'esaba Allah nti mpa obuwangazi obungi ne Allah n'agamba atya. Qala Allah n'agamba fa innaka min almundarin, kale nkakasiza ddala nti gw'omu kwabo bempadde obuwangazi obw'okubalindiriza ebbanga eddene okutuusa ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyali baakugeredde. Kiseera ki? إلى يوم الوقت المعلوم ila yaumi alwaqti alma'lum, okutuusiza ddala ku lunaku lw'ekiseera ekimanyiddwa nga kye kiseera ekyo ky'olunaku lw'enkomerero. Shayitaani yasaba ekisanja ky'obuwangazi, Allah n'agamba nti kale nzikiriza okusaba ku nkuwadde paka okutuusa ensi lw'erisaanawo ku lunaku lw'enkomerero ekisanja ky'obulamu lwe kigenda okuba nga kizingibwako. Allah subhanahu wa ta'ala atulaze wano obukulu bw'okusaba. Wadde nga shayitaani yajeemera mu maaso ga Allah, naye teyakutuka na ssuubi kubanga yali ekimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'omunyiiza ate era bw'omusaba akuwa. Kale awamu n'okubeera nti yali amunyiizizza, naye ate oluvannyuma lwa byonna n'amusaba ate era Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula, wadde nga ne kye yasaba era si kintu kitono kubanga yasaba obuwangazi okutuusa yaumul qiyama, ne Allah n'amugamba nti nga bw'onsabye ekyo ky'onsabye nkikuwadde. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال n'agamba shayitaani oluvannyuma lw'okubeera nti ate akkiriza kubanga yakimanya nti Allah bw'amala okuwa ate tasazaamu. Qala shayitaani neeyogera n'egamba fabi'izzatika, ndayira ekitiibwa kyo mukama wange, la ughwiyannahum, ngenda kubagozoobanya abaana b'omusajja oyo anfuukidde ekizibu, anfuukidde ekyonga, andeetedde okubeera nti onnyiigirira n'ongoba ne mu ggulu. Ngenda kugozoobanya abaana be n'abazzukulu be ajma'in bonna, nga yeewerera nze naawe okubeera nti ajja kutubuzaabuza atuggyeko Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. إلا عبادك منهم المخلصين illa okuggyako ibadaka abaddu bo minhum mubo almukhlasiina abalibeera abannamaddala, abo bali nnema naye abalala abasigaddewo tugenda kubeera nga tutoba nabo okusanga, ojja kubasanga nga bali mu baddu abatasobola kwebaza yadde olibo bataddeko ebyengera bye ebiyitirivu nga bwe yawera mu aya endala nti wala tajidu aktharahum shakirin, ngenda kukola nnyo omulimu ogusoboka okubagaana abasinga obungi okwebaza ebyengera byo byobawa. قال فالحق والحق أقول قال ni Allah n'amuddamu falhaqu, gano ge mazima, walhaqa aqul, byenjogera bye bitaliiko nfuufu, ebigambo byenjogera wano byengenda okugamba ge mazima agannamaddala, biwulirize bulungi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa ojjukira aya gye tuvuddeko emabega, akugambye nti ebintu byonna ebyali bigenda mu ggulu nze nali sibimanyi, era nali simanyi byali mu bwengulu eyo, wabula Allah subhanahu wa ta'ala abintuusaako butuusa nga atumye Jibril n'andeetera obubaka okunnyonnyonnyola biki ebyaliyo. Kati mu bimu ku byali mu ggulu byebyo byajja kunyumiza ebyaliwo wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeraganya ne Iblis, n'ebyaliwo wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeraganya ne bamalayika ku kigambo ky'okutonda jjajjaffe Adam, ku kigambo ky'okumuvuunamira Adamu alayhi salam. Allah n'agigamba qaal, n'agamba falhaqu, gano mazima gennyini agannamaddala agataliimu kubeera nti omuntu yaligabuusabuusizza. Walhaqa aqulu, ate kyengenda okwogera byebyo byennyini ebigambo ebituufu agenda kugamba ki Allah subhanahu wa ta'ala kyaddamu shayitaani ng'emaze okwewera okubeera nti ebuza abaana ba Adamu alayhi salam. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
la amla anna jahannama ngenda kujjuza omuliro jahannama nteekwa okubeera nga ngenda gujjuza ngupakire mu gujjule minka gwe kennyini ngenda kusonseka mu jahannama. Yavaayo sitaani mu ggulu nga yeemaze okukakasa nti eri ku shuwaddiin. Jahannama emaze ogyewangulira kubanga Allah yayogera mu ddoboozi erikakasa nti nteekwa gwe kennyini okuyingiza omuliro jahannama. Wa mimman tabi'aka, n'oyo yenna alibakugoberedde, minhum mu bantu ajma'in bonna be weeweredde okubuza b'olisobola okubuza ne babeera nga bazzi ku sayidi yo gwe kennyini n'abo abaligoberera bonna watali kusosola ngenda kubeera nga mbapakira mu jahannama ejjule. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل bagambe abo abagaanye okukkiriza, ma as'alukum alayhi min ajrin, sigenda kubasaba ku mulimu guno gw'enkola ogw'okubatuusaako obubaka mpeera yonna, siina kyenjagala munsasule kubanga empeera yange ngirinze kuva eri Allah. Wama ana min almutakallifin, era temusuubira nti nze ndimu abo abasobola okwetumiikiriza nti bye mbagamba nze njiya biyiiye, wabula buli kye mbagamba bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Si bigambo nti nze mbijwetekawo, Allah subhanahu wa ta'ala yabintumye, era singa nali mbimujweteseeko yalibadde asobola okunyiigira n'abeera nga nzijawo. In huwa illa dhikrun lil'alamin. In huwa, teri Qur'ani illa okujjako dhikrun lil'alamin, kubuulirira bitonde bya Allah byonna mu kutwalira awamu bisobola okuwangaala mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ, mujja kutegeera mwagala temwagala ebigambo byayo bye bannyonnyola wano muteekwa okubitegeera olw'obukulu bwabyo. Baada hiin, oluvannyuma lw'akaseera bwe munaaba muvudde mu bulamu bw'ensi, buli kimu mugenda kukikakasa nti ddala mu butuufu gaali mazima. Qur'ani teyalimu bulimba bwonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ekitabo kye ekya Qur'an, tusobole okukikolerako ate tuve mu nsi muno ng'atusiimye. Amin.